Kulikayo mukumulamuko malala abachinjaji babbo bakaba lwa bbeeyi kwe batundidde ennyama songa n'abaguzi nti babadde batono ddala abamu mu Lufulayo Kalwere mu Kampala bategeezezza nga bwe bakoledde mu loosi. Abachinjaji mu Nsoba Silotas House Limited Kalwere wekokodde sekulu y'omwaka guno oluvannyuma lw'okusuubula ente ku bbeeyi eya waggulu ate ne bafuna bakasitoma batono nnyo nga n'ebbeeyi kwe bagitundidde bagamba ebadde wansi. Okusinziira ng'ennaku enkulu endala we zibeera olwaleero ennyama tebaguze okusinziira nti ennyama twabadde tugisuubira okubeera mugumu 3 oba ogumu 4 naye ennyama ebadde mugumu 1,000, 1,500 mu mbalirira yaffe tulabanga guno omwaka tetukoze na magoba. Kiro ennyama y'ente ebadde gumu 2 ate y'embuzi gumu 6 ng'abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssente bwabwe Ssaalongo Suleiman Sekannyo bategeezza nti ebasaze. Naye kati ndaba ndowooza ebbeeyi ewanise nnyo neebanga ekendeezezza ku sipiidi ennyama kweyinza okutambulira ate n'obulwadde bwa COVID ne buba nga bukosezza nnyo bakasitoma baffe. N'abatunda enkoko bakaaba lwabwe nga bategeeza nti enkoko ennene etundiddwa wakati w'2.3 ate entono zikroira zibadde wakati wa 8 n'omutwalo. Naye ndowooza because of COVID business tetambudde nnyo nga bwe tubadde tusuubira although abantu bagezezzaako naddala abasuubula. Kubanga bye tuteekamu mu ngeri y'enkoko mmere y'enkoko ddagala biki biri waggulu bo biri waggulu nnyo naye ate abagula enkoko bo baagala wansi. Ye ssentebe w'Ekazo Nathan Boogere agabudde abatuuze ente 2 bajaguze Ssekukkulu Musanyu. Nendowooza abatuuze baffe tuyinza bakolera ki mu kiseera kye tuyiseemu ekiseera kya COVID nga tulinamu ababoodabooda emirimu tebakyalina mirimu. Ate embalala abachinjaji abasangiddwa mu Lufulayo Ruti bategeeza ng'ennyama gye basaze ku mulundi guno bwesinze ku y'omwaka oguwedde. Kiro y'ente ebadde ya gumu 2 ate y'embuzi gumu 4. Naye olwaleero ndaba ente zeeyongeddemu tuyinza okusala ente nga 2 ate ne mu kiraalo ndowooza olaba zikyalimu nnyingi. Kyo tukibadde embuzi bwe wawente olwaleero zibadde nnyingi naye ng'ate akatale katono. Ye minisita w'ebyentambula n'emirimu Jane Edward Katumba Wamala agabudde abakadde Ssekukkulu ng'agamba nti bangi ku bano abaana baabwe baafa nga n'abamu be bazaala babasuulawo. Okusinza ku muyambi we Jimawere abakadde abazze waabwe n'akaseko ku matama bali 200 nga bava mu munisipaali y'e Mukono ng'enteekateeka eno zeebeerawo okumala emyaka kati 9. Nga yasalawo okubanga olunaku luno alabira ku bakadde lwaki yasalawo tiyatunulamu ente eriyo omukadde eyazaala naye abaana bali mu kibuga bagagga natafaayo gera kuddayo mu kyalo kuba mukadde olunaku lwa Krismasi. Baweereddwa omuceere, sukaali, omunnyo, sabbuuni, emigaati n'ebirala nga bakuŋŋaanidde ku Jobia Hotel e Mukono nga basimye bya nsusso. Nsanyusa nnyo okulebangawo nga mukulu Katonda ampesezza mulimu. Ate era nze mbadde sibifunangako kuba ekyokusooka nze mukadde tebera mu myaka 73. Were mu bubaka bwa Katumba abakuutidde okwekuuma coronavirus. Wow, ate y'omugagga Mulowooza James wa Mulowooza and Brothers n'ekifo ekisanyukirwamu ekya Sehab aziikiddwa wakati mu kwerinda ekirwadde kya COVID-19 ekyamuse. Omukolo gw'okusiibula omugagga Mulowooza James wa Mulowooza and Brothers Limited zagibwe na Lukolongo mu Kampala n'ekifo ekisanyukirwamu ekya Sehab e Kalangala ne Nakiwogo bwetabiddwako ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati bannamagye bannabyabufuzi n'abalala. Aboogezi ab'enjawulo bamutendereza olw'emirimu gy'akoledde Kalangala n'eggwanga okutwaliza wamu. Abadde omusajja abadde abeererawo Kalangala ng'alumirirwa ewaabwe ate ng'ayagalayo. Nze namukubiranga essimu nange nva kufuna ddoozi yange kunze yaki yati neramu kirubyamira bampadde drip. Bw'atyo minisita w'ebyentambula n'emirimu Jane Edward Katumba Wamala asabye abafamire ya Mulowooza okusigala nga bali mu okutwala emirimu gye mu maaso. Twagala tulabe nga kampani yeyongerayo ng'esingako nga taata bwakoze eki bagiresa. Ye Gino eri Kayanja bulidde abakungubazi engeri omugenzi yamuyambamu. Nze neetwala okubata obw'enkizo eri omugenzi Kibuuko. Guno omwaka gubadde ng'okwanzikirira abantu be mbadde ntwala b'oku Lusegere ennyo bonna banfuddeko
omubaka omukyalo w'ekalangala Nabayigaida alaajanidde gavumenti okuteekawo enkola ey'okukebera ekirwadde kya COVID-19 ku bwereere nga kino oba olyawo kyandiyambako okukendeeza ku misinde kwe kitambulira. nga bwe bakebera akawuka ka siriimu nga ka bwereere kubanga twesanga nti omuntu abantu tebajja kusobola mitwalo 25 kwekebeza. Mubaka wa pulezidenti omusomeddwa RDC Daniel Chikola asimye emirimu gy'omugenzi y'anaabakubagiza n'ensimbi obukadde 10. Ne pulezidenti amumanyi ng'omusajja we ali ku development issues ku byenkulaakulana era yanyoleddwa nnyo era famire yaweereza miliyoni 10 ziyambe ku ntegeka zino zonna. Oluvannyuma bannaddiini n'abantu batono bakkiriziddwa okutuuka ku ntana y'omugenzi okuyiwayo ku ttaka n'oluvannyuma ne bagobayo abakugu ne bagenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuziika ebuligo ekisangibwa mu tawuni kanso ey'ekalangala ku bejjera bajjajjaabe. Ate jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge yennyamidde olwa ssente zaaweereddwa aba NRM abeesimbawo ku mitendera egy'enjawulo okunoonya akalulu zagambye tezandibadde ziteekebwa mu malwaliro okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Ndaba abalwadde babatwala Namboole twamanyanga kusambirayo omupiira sene mwandibadde muzizimba mu ddwaliro. Abyogedde mu kuziika Haji Muhammad Wamala Takuba eyafudde ku nkya ya leero maka ge ye Kawempe Mbogo. Ono wasinzidde n'asaasira ab'emikwano n'abooluganda okufiirwako abadde mukwano gwabwe. Nnyo famire n'okusingira ddala abazukuuli olw'okuviibwako omuyima bw'ati. SP Mufti Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa asaasidde ab'enju ya Wamala n'asaba Allah abayise mu kaseera kano. Naye katusabe Katonda akugumye ne umma agigumye kubanga tulina okusiima okugera kwa Allah. Omukulembeze w'eggwanga asinza amabugo ga bukadde 10 galeeteddwa amyuka RCC mu Kampala Hawa Ndege n'abasaasira olw'okuviibwako Haji Wamala. Omuntu abadde ow'omugaso ennyo mu ggwanga, omuntu abadde ow'omugaso ennyo mu busiraamu. Oluvannyuma agalemiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo Kijabijo mu disitulikiti y'e Wakiso. Kajibitwayi Kakironde ne Godfrey Katongole be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.